fanana atya ebyo tagenda biwona. Baganda bange babitiibwa ebintu biri bitaano. Omuntu yenna ayitibwa omuntu nga wajja mu nsi togenda kuva mu nsi okujjako ng'obifeesinze. Ne bamubuuza biriwa bwe yali abinnyonnyola n'agamba nti la salama, teri muntu agenda kuwona min alsinati nnas, bigambo by'abantu. Omuntu ayitibwa omuntu bw'obanga omanyi owanga oli mu nsi muno, mu nsi ya Allah, oli kungulu kwa ttaka lya Allah, mu by'otagenda kuwona bye bigambo by'abantu. Baganda bange abantu boogera. Bagenda bakuleetera omuntu ne bagamba nti oyo akoogeddeko Sekatamusuza Hamidu n'owulira ng'ennaku kutuga owange. Naye n'omanya nti eyo sunna. Omuntu yenna awangalira mu nsi. Imam Shafi yagamba man yenna asuubira yenna alooza kyogenda kuwona ebigambo by'abantu fahuwa majinun, goli mulalu. Kyava agamba qaalu lillahi, olaba ne Allah batuuka okumwogerako naye ne bamwogerako. Nabbi omu ku bannabbi 25 gwe bayita nabbi Yahya. Omanyi buli nabbi Allah alina ekyamagero kyeyamuwa. Muhammad Allah yamugamba saba kyoyagala nkikuwe. Nabbi n'agamba nti ayi Allah nkusaba abantu b'ekibiina kyange tobazikirizanga okusinziira ku mazambi ge bakola. Wallahi ku bye tukola mu nsi eno, senga Allah twalinganga nabbi teyasomera dduwa eyo, senga Mungu atujjawo. Bantu tetwagaliza, bantu ina ensaalwa, bantu ina fitina. Otula n'omuntu wakulaga sahaba wakuwa salaamu noga nti owange Seka Yusufu nimbye nowangala ng'olaba woddala naye nga salaamu gyakuwa munda erimu kwagaliza kabuli. Salaamu aleikum naye nga si salaamu. Kati nabbi wa Allah gwe bayita Yahya, ye Allah yamugamba saba kyoyagala naawe nkikuwe. Nabbi Yahya n'agamba nti ayi Allah mpisiba bubi nga banjogeddeko, nkusaba mu by'obompanga nabbi wo balemenga kunjogerako. Allah n'amugamba nabbi Yahya kyosabye sigenda kikuwa kuba nange saakyewa. Kyengenda kuwa kiri ekyo bwe banaabanga bakoogeddeko ngenda kuwa bugumiikiriza, owulire obeerenga mugumiikiriza. Baganda bange bw'owuliranga ebigambo byonna boogedde ku Sekaluswabi, boogedde ku gundi mubeerenga bagumiikiriza. Mungu yatonda abantu nga balina kwogera. Ebbanga ly'omala ng'omanyi kye bakoogeddeko situufu sirika. Ezo z'empeera zo z'ogenda okuyola mu kaseera k'oli zeetaagira. Muddu Allah mugaye jangu onnyonnyole nayingira ddi essabo. Wagamba abantu ndi musawo muganda jangu onnyonnyole ensi naliyingira ddi ng'ate abirina. Mungu akwate swala ze azikuwe mubaleke. Teri agenda kuwona bigambo by'abantu. Ebbanga ly'omala ng'omanyi oli muntu, abantu boogera ne nabbi bamwogerako. وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون. نبي bamuyita omulogo ne bamuyita omulalu sallallahu alaihi wasallam. Nenga nabbi kigoyogerako. Kati emitima tegibalumanga ng'omuntu ayogera. In fact Sheikh Allah musasiro omu ku baseeka be Uganda wano yangambako ekigambo nanga nti bw'owangala mu nsi muno nga tebakwogerako manya tolina kyori. Kati bakwogereko kigwa talina kyori. Balina kwogerako bagamba oyo Sekaluswabi, bagamba oyo Sekabo, bagamba oyo olaba tebakwogerako mu duniya manya tolina kyoli. Mu bintu ebitaano omuntu byatagenda kuwona bye bigambo by'abantu. Hamusajja bakaba mwogera ke banga nateeka wa. Baraka Afrika.